ne mugamba jjajja nali mu P7 jjajja n'atutuma okugenda osima emmere ne nga we twali tusiba emmere wali waliraanyeewo olusozi kati nga tulengera olusozi olwo naye nga baatugaana okugenda ng'olusozi olwo balutimbyeko engoye buli lugoye lwa kkala nga kuliko ebimuli nga ngamba gwe nali naye twambukeko ku lusozi ng'agamba tugende naye jjajja bw'anaabimanya atusse nga twebuuza ani agenda omugamba nga tetugenda banaye tugenda otuuka ku lusozi nga balwaliridde baninga wansi baazirewo etteete abaakulira mu kyalo mulitegeera nga baazirewo etteete nga wanyirira nali naye kamuyite bbi kuba sijja mwatula mannya kuba amanyikiddwa nga ngamba olwo nno emboozi ndi nyijja omunyumiza jjajja nga ngamba tugende munda nga mugamba naye nga baaliriddeyo nnyo tetuutye totyayo bale tugenda okyusa amaaso nga bwennyini we tuyimiridde waliwo ejjinja nga waliwo omwami atudde ng'ayambadde white nsuubira batera okulaba ebikoleya abo be bayita gulandi simanyi gulandi father bye bambala ng'ayambadde white yenna bane twayesika bbi nankwata omukono naŋŋambaho tusanze omusambwa ne mugamba kaweddemu ddala omwami atutunuulidde tuba tudde mabega n'agamba temudduka mujje naye nga bayita okujja nga tukankana ng'omwami avaayo okujjinja ngakka agamba mugjeemu engatto mujje nange tewali buzibu nga tutidde tugenda otuuka nga waliyo abantu bangi be bayiridde omubisi nga bajjudde enjuki nga tosobola nabategeera nga tumubuuzaawo ng'abuuza oli ng'amubuuza bakuyita namugamba nze bbi ng'ambuuza ate gwe ng'amugamba nze si ng'angamba kaakati si oli mu kiraasi kikoze ngenda tuula P7 abuuza bbi ate gwe namugamba ngenda tuula P7 ng'amba si kuba ne lwaleero oli mukazi wange kunze ogambye eki nangamba okuva n'olwaleero oli mukazi wange oba otya kaakati mutulabyeko mugende waka bannange natuuka mu nnimiro n'emmere yannema okwetikka neŋŋamba bbi leero luno twayeeta abaalidde ebitatabaalika baatugaana ogenda ku lusozi kati nga jjajja mbuuza ono omukadde si jjajja oli owange noono omukadde gwe nasanga mu nnyumba omulwadde nga mbuuza kati bwe mwatuuka temwabyogera mugamba nedda twasirika kati wayitawo wiiki emu nga tetuba tetuli waka ng'omusajja si wuuyo bannange ffenna twamwekanga natubuuza munzijjukira ne tumugamba ye jjajja n'agamba ye ate ani ali wabweru najja n'agamba bwemusirike ngenda kwogera ne jjajja yali alina ebintu mu kaveera kaali keeru akaveera ako kalimu effumu kalimu n'ebintu ebirala byesaategeera bulungi naye nasinga kulaba ffumu kabuuza jjajja ng'agamba mukadde bano abaana nabasanga awo ku kkubo bambi abaana bo bebale bakuza ekirabo ky'obawadde obawadde ekirabo ky'empisa ko jjajja mbeera omwavu mbeera omunaku n'omwana bwenkuzizza bulw'empisa naye nga ffe abamanyi kye tuliko ffe abamanyi gye twasanga omusajja ng'agamba mukadde mbadde nina ebintu ebirala ku kkubo mbadde nsaba banyambiseeko banyambuseeko wali waggulu kajjajja mubuuza obeerawa amugamba abaana bawala tebava wano ng'atulagirira nga tugenda ng'alagirira jjajja nga tugenda naye teyamugamba nti abeera mu jjinja nga tetwetikka ebintu madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti egi emu
5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa wekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima n'apulusi nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne pooti yenyininyini weetandikira neibonet nekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balage ne neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so walkable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes ng'alagira jjajja nga tugenda naye teyamugamba nti abeera mu jjinja nga tetwetika ebintu tutuukawo ngamba muggyemu engatto tuba tuzijjamu ng'omusajja tayagala mbuukira nywegere kamwesikamu amugamba oli ku ki kumbe waliyo omukyala atulabye bwe twatuuka omukyala nagamba gwe mwana gwe omuto bw'atyo gwani weyita ki oli ku bba wange nengamba nno leero kaweddemu nenfukamira wansi nemugamba maama musajja simwaga nagamba kyendabye kyabadde agenda okukola bannange nakaaba nga tudde ewaka 7 sekendi ttaamu nga mwannyinaze awasa omukazi yamugja busoga eyo mulokole mulungi olwombajjira ku kinyusi lwaki nakyawa abalokole nga mulokole mulungi nga tasaba n'osaba nga baba amuwasa nga muleeta ewaka nga tugira tubeerako awo nga babagamba bampadde transfer bampadde eggulu naye bwe naatuukayo wiiki emu ngenda kujja nkunone nga zabaala bwe yatuuka ne bisooka bigaana otambula obulungi namugamba nja kujja nkunone mu misozi embeera yali ensuseeko ng'omusajja buli kye tunyumya waliwo awo maama wange omuto bambi yafa kabamuwumuze mirembe namugamba naye maama twagenda wano bwe wati ne bwe wati naye tobigamba jjajja tusanga omusajja kwatire bw'ati omusajja nagamba ndi mukazi we nagamba ogwo si musambwa namugamba nze simanyi naye nalaba muntu talina bugere bwa mbuzi naaseka nagamba gwokyali mwana muto bannange waayitawo ndowooza essaawa 2 ng'omusajja tali mu nnimiro gye tuli nga mubuuza gw'otuusa otya eno nagamba nti jjajja ndagiridde namugamba okakasa nakulagira n'omanya ne we tuli nagamba ye omusajja n'afukamira wansi nagamba wasiibye otya maama namugambe ate nze ayina ofukamira nagamba nedda oli nazaala wange oyo omukazi wange sigadde tumufuna mu butongole nagamba nokaweddemu omusajja yali ayita ekimuli ekyo munda nga mulimu amazzi nga mulimu kkala emmyufu n'eya yero nagamba si naye ng'omwami oyo yali musiraamu nagamba si konze wange kimuli kino okiraba ti gwe mutima gwange ngukuwadde osalangawo ngukuwadde ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omusanvu bwe kirituuka omwaka ogujja ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omusanvu ng'omutima gwo tegunnasalawo kimuli kyange kijja kudda maama yantunuulira nemutunuulira nentunuulira omusajja nenkitwala nenkikweka mwami sozimo akamu bayinza okugamba nti oba nnimba oba nkolaki ennaku z'omwezi nga 12 ogw'omusanvu zaali ssaawa 6 nengamba kanzigyeyoko ekimuli kino nkirabe ekimuli kyambalukira mu ngalo kyokka kyali kya giraasi naye teri giraasi yansalako wadde n'ekyo
Jjajja n'ambuuza ekyo ekimuli okijjewa ne mugamba akya mukwano gwange eni naye kinjatiseeko agenda kinsasuza nempulira jjajja n'angamba kati ogenda kukola otya n'angamba omala ogenda obuuzeeko ebbeeyi ne mugamba ngenda kwogera naye biki mukwano gwange tasobola kunsasuza ng'ekimuli kyava mu lusozi. Bannange abaana mulekera okwemakula kubi kulungi naye kubi kuyinza okwekanga nga kututta obulamu bwo. Bannange nga nsirika agamba leero luno sijja balimba omusajja lwe yadda gwali gwa 11 n'agamba ekimuli kyayatika nakimanya namugamba ye n'agamba nti mbadde nkuleetedde enseenene ne mugamba nze enseenene zaaki n'agamba twaliza muli akwata enseenene ng'azikwasa bizaali nnyingi nga bazisiika najjajja ambuuza naye omukwano gwammwe naye ng'omusajja oyo bw'aba ajja ewaka abanga omuzeeyo olaba muntu mukulu ate bwe tumusinkana olaba omuyaaye asaana okuliibwa ngamba naye okyali mwana muto weekuume biki nze ndiba nkulindiridde wadde omutima gwo tegunnasalawo nga sagalamu malamu maanyi kunkola kikyamu nga mbeerawo olwo nno mbinyumiza jjajja n'omugamba naye jjajja bwe nalaba kinsusseeko nga ndaba mulamu wange asaba nnyo nga ndokoka sozimu nga nkuba ettendo bannange nga nange neetya bannange nga ndokoka bane nga tutambulanga mu makyaki ag'enjawulo nga binnyumira nga jjajja ngamba naye ggwe otandise okutambula mu balokole okusoma namugamba Katonda akola olwo nno omwami oli sikyamuwuliza naye wakati akyajjawo n'omukyala yali atandise okunnumba ow'omu lusozi naye simulaba ngamba nno Mukama nkoledde omulokola asaba ekyanzija enviiri ku mutwe pasita gy'akyala ewaka kati pasita bw'akyala mama yali taliiwo waliwo mulamu nga ffe tuvaawo twambuke wa jjajja ngenda okusanga nga mulamu enaakwata gye beekuttemu ne pasita tetegeerekeka sabitwalanga nsonga yadda nangamba pasita jasiti mu kifuba munnoma abadde annyambako kunsabira nannyiga mu nkaawo naye kati nzikakkanye nensirika bannange wagenda babeerayo overnight ekiro bannange overnight yakwata akati overnight yanyuma weyakoma okunyuma weyakoma okuntama wenakoma okuwulira nga mu butuufu eddiini gye nnyingidde entami mulamu wange yasooka ofuluma ne wayitawo ekitundu ky'essaawa pasita mu kufuluma azaawa oluggi olwa kyaki mwe twali tusabira adda bwadda bwati kati ate bwe yadda nze n'enfuluma ne ŋŋamba nno mulamu ajja abanga ndese ntuuke ewaka jjajja nkuba egy'akatale mukwano pasita ngaddamu afuluma ate mu kufuluma teyandaba ate nga endiga za Mukama Katonda abagoberezi nga tabasibirayo mu kyaki yaggalirawo wabweru n'afuluma nagala mugira mutendeeza kanzijja nfunyemu emergency nasanga omwami ng'akutta okugulu kwa Mukama Katonda akutta okugulu kwa mulamu wange ng'akwetadde mu kifuba mu lukuubo nga mulamu akutte ku kisenge nga pasita akanyuga mayinja akuba matooke ayimirira nentunula neŋŋamba Mukama
omusajja bwe yandaba yeekanga omulundi gumu omulamu agenda okyuka nga mutunuulidde nagamba ate ebibaddeewo biki naasika empale nentambula sadda mu kyaki natambulanga mulongoose mpaka waka siina kyennanyega n'ensirika bajjajja agenda okulaba otusande lutuuse ngamba maama leero toosaba omulokole wa wano nza sijja kusaba agenda okulaba n'oluddako bwe ntyo bwe nava mu bulokole olw'ekyo kye nalaba kati oyo omukadde nambuza kati ogenda kukola otya namugamba nja kubeerawo naye sigenda mu bulokole sigenda wa pasita ndeka jjajja ndeka ngenda okulaba nga omusajja nga muzeeyi wange atandise okyokka ayagala okunegezaamu okunkuba amaze nja kukuba biki nemugamba byewateeka ewaffe genda obinone ebyagala okunkubya netubeerawo awo mu kusika omuguwa netusika omuguwa atuuka nengamba naye omanye tufune ennyumba mu tawuni tuve eno kampuni gyeri tudde mu tawuni naye ng'omuzeeyi oli kye neerabidde bagamba ng'omuzeeyi oli bwe mbeera mu bantu nalengera nga ndi mu bantu ng'ajja nga mbuukira ng'alyoka neeweekako bannange ng'alinga kagologoosa nempula nga bintamye kati nga tusenguka ng'era tudda mu tawuni kampuni gye yasookera ng'onoonya fanicha ow'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda twogera ku ntebe dining tables ebitanda center tables sideboards shoe racks fanicha w'omumafumbiro na buli fanicha yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale fanicha akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda olina fanicha wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basanga ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 nkaaga mu emu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda kati nga mukwano gwange ngamba ku leediyo waliyo beating ate ffe baamu simanyi abakola biki ku leediyo ko nze tugende nga tugenda ate mugenda muzeeyi yansengudde okunzija mu kyalo saavaawo na purezenta navaawo na purezenta nga purezenta yankwana nga waliwo awo n'omuvubuka omulala kamuyitekke nga naye yankwana nga ne pi nga tukikwasaganyizaawo abantu bange bonna 3 nga mbeera nabo nga tubeera ffenna purezenta mu miitinga ke ate yekke yali mufumbo naye ye yali agenda kunsuula eddalo kyekituufu nga tubeerawo ne pi naye nga pi kale yaliwo naye nga ssente tayina nga weetetenkanya nembeerawo awo agenda okulaba nga ebya purezenta mugamba togezanga n'ompisa ku leediyo nkwegayiridde tokolanga ensobi koyekaale ngamba kkiriza nkuwase biki nengamba laba nno oyagala okuwasa nze nga neerindi mufumbe wa muzeeye nga tubeerawo mu nkukutu naye nga mujjukire nti ndiko mbega ate mbega gwe ndiko wa mu nju natubeerawo naye ekyanyambanga omusajja ono obutankwata kuba yangamba ndi kukwata ekyanyambanga nti mujja wange yankubiranga essimu nangamba embwa yaffe yiyo ngikuwadde naawe lundamu era kasita yayogeranga ekyo nga mmanya omuzeeyi yajja era olusimbula namugamba ngenda wano nga nkubira ngamba nyaba embwa yaffe yiyo ngikuweereza naawe lundamu nansirika nga tubeerawo n'abantu bange 3 zeeyi wa 4
nga kale nyumirwa obulamu ekisooka n'ekisembayo nga tunyumirwa bannange amazima gabaawo nali ndi mu kutambula nali nina abavubuka bana n'abawala tugenda ku kampani nga muzeeyi alyoka ajjambuukira nga nsala oluyi kanzijjako essimu eyange buli nsonda okuva ku layini nga yonna erimu password ngasaako essimu ng'essimu ogaana ng'akyusa layini ateeka mu ssimu ye ngamusaba password nga nkimanya abayaaye bange bagenda kunkubira naye nga mmanyi era bw'aba teyagitaddemu password balina okubagamba nti teriiko natuuka ku mulimu ne neekandaga kabange nambuuza kiki leero nga ozze toli bulungi ddayo ewaka kuba kyekituufu ku mulimu nali ndi awaadi omuntu mulamu ow'eddembe bannange nanzira waka saasula na wange nasula mukwano gwange kumakya nga omuzeeyi akubira mukwano gwange nga mugamba oyo mugamba aleeta ebisumuluzo nina byenjagalamu ngenda otwala ebisumuluzo omwami Sozi mukulu oyo yali azze ne ffene n'ayingira mu nju n'angamba nsalira ffene nali nsala bwe nti ffene nanzijjako akampi n'akanfumita mu ngalo nali nkutte kufulu zaali ziriranyewo ne nkwata kufulu n'engimukuba zino ennene nemugamba oyagala kunzita n'angamba leka nkutta oveewo biki omuzeeyi n'agala okunkubira ddala landiroodi nakye namubuuza ggwe ono omwana gw'okuba simanyi muwalawo gw'oli mu kkuba bw'oti n'agamba mukazi wange ko landiroodi tufudde sajjanga yekandaganga afuluma kale nawulira obusungu kye nakola mu mutima mulungi nga mpakinga engoye ze zonna nankubira owa boda nga mugamba jangu naziteeka na mu kaveera ka green siri kyerabira namugamba jangu ngajja namugamba ebintu bino biraba nti ebitwale ku kampani ya gundi obagamba oyagala gundi aba ali awo nga ebintu ndoza ali atuuka bwati nga n'ebintu bye bituuka nga nkubira nga ngamba ki kino kyokoze namugamba ndeka munnaye omwana nnina ogu kati nfa obudde buno jjajja wange abeerewo atya ne jjajja wange aba agenze kufa kale kyekintu kye nali nsinga okufaako yali jjajja wange owummula emirembe mukwana wadde saasobola kuziikako bannange nga ngenda mu ddwaliro nga banteekako plasita mu ngalo asirika nga ku mulimu nga nkubira mukama nga mugamba nafunyemu enjala ebiki ngamba nedda tojja ojja kukola ng'oteredde mukama wange ajja nga anambuula akakase nandekerayo awo ssente z'okukozesa era abaana abasinga bali bamanyi mukama wange twagalana nga muzeeyi tusooka twawukana bwe tutyo nga ntandika okubeera na bano bagayi bange basatu olwo n'owa saluuni muwummuza kati nga pya ngamba njagala tutandika obeera ffenna konza okay tewali buzibu kati nali nkutte essimu ya pi sangamu ennamba ng'ennamba eri ekuba nnyo ng'ennamba eri eweereza meseji saamunyiga nga nzigyamu ennamba wayitawo wiiki nga nkyusa layini nga nkwata layini yange nga mbagenza ku mulimu nkwata layini yange nga ngikyusa nga muteramu eyange nno gye ntaddemu mpya teri agikubaako afuna omuvubuka nga mugamba tugenda kukozesa layini eno tukubire omuwala ono oyogere naye omugambe pi omugambe nze pi era nga bw'obimanyi osooka omuwaanemu awo omuwala yamugamba nenaawe okimanyi olina omukazi nagamba nze kiri ekikazi njagala kikyawa biki nga tosuddeyo omuwala nga mugamba nno omanyi ekiriwo mugambe nti layini eno ekikazi kyagitegedde ogenda mukubira ku nnamba empya eno taddamu gikubako
era tugenda kukozesa nga layini mpya gyegenda okukuba ng'omuwala akkiriza. Muyaye bwe yadda nga layini ye njizaamu agenda okuddamu okuba kusimya omuwala nga bamutadde mu blacklist naye ng'onoomugamba muwe obudde nga babeera boogera ng'ogwe yatayimu ngugula. Ngentuuka ngamba omuvubuka njagala okubira omuwala oyo, omugamba oyagala musisinkana, yakubira omwana namugamba kikazi kyo gye kiri kijja kunkuba. Namugamba ekikazi kyagenze waabwe simanyi lwe kiridda gwe kyangu. Amubuuza ngenda mala ennaku mmeka, namugamba wiikendi yonna. Mpeereza ssente nga nkwata omutwalo nga mugamba gusindike. Ng'omuwala ajja nga mumubuuza, ng'omuvubuka amubuuza ku simu ngenda kulya ki, nga omuwala yeetotola. Ate mukanga ayingira mu nnyumba. Ng'omuvubuka amugamba nno brother wange ajja abadde alina waalazeeko naye tumulindemu. Kumbe omuwala yali ammanyi nze nga simumanyi. Omuwala aba atudde bw'ati agenda okulaba nga nzija. Yayimuka n'atuula n'abanga waatudde wamunyiga ne yeewunzika ne ŋŋamba okay. Ensembera omugamba ogamba otya mukwano? Ne ŋŋamba ndi bulungi. Ne mugamba okimanyi nti gwe abadde annumya omutwe ebbanga lino lyonna? N'asirika. Gamba nno nzize ebbanga nga nkulondoola naye era mmaze ne nkufuna. N'asirika. Kati mba nnyimuka bwe nti oba yali amanyi ngenda mmukuba. Kyava nsindika. Mba naye bwe yansindika namubaka enviiri. Ekituufu kiri nti nali sigenda mmukuba. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Kati mba nnyimuka bwe nti oba yali amanyi ngenda mmukuba. Kyava nsindika. Mba naye bwe yansindika namubaka enviiri. Ekituufu kiri nti nali sigenda mmukuba naye bwe yansindika bannange nakuba omuwala ng'akuba mutabani wange. Bannange ye namukuba n'ansimatuka n'adduka. N'agenda yaddukira na mu bigere simu yagireka. Ate omuvubuka bwe yadda namugamba nno obadde oyinawo okowa n'eno ku mugenyi. Nagamba ate mugenyi? Namugamba nyina essimu eyo gikubeko olabe. Mujembula kalisita agenda ogikubako. Nagamba wamusanzeewa? Ku muwala twayawukana biki. Namugamba amazzi gali awo genda onaabe. Saayongerako ne tubeerawo. Naye mu kubeera n'ono omuvubuka sente zange zaatandika okugenda nga zikendeera. Ki newe nabeera n'omuvubuka ono ndaba ng'embeera zange etandise okusebenkereramuko ne ŋŋamba neneesika nga ŋŋamba jangu ondabeko biki. Mukwano nagenda otuuka ewaabwe w'omuvubuka ng'omuvubuka ye waabeeranga ennyumba ya ssuubi konze nfudde. Leero luno atomedde engo n'ekyana kyakyo. Ensirika ne tubeerawo. Kati mba neebase ekiro kwolwo omusajja yali taliiwo. Ngenda owulira omuntu ankoonako.
bannange omuntu yankoonako nanzuukusa. Ngenda ozuukuka nga waliwo omwami ayambadde ebyeru ng'atudde ku buliri. Neneekanga nagamba totya. Ne mubuuza gwani oyiseewa? Nagamba kakkana. Nagamba oli mwana muto, omuvubuka gw'oliko talina gy'akitwala. Omuvubuka mulundi tatereezanga bintu by'ewaabwe. Omuvubuka mulundi weesonyiwa omuvubuka oyo. Nkwegayiridde, omuvubuka mulundi. Yakiddamu emirundi 3. N'atambula n'abulira ku mulyango gonze nno kaweddemu. Naye ng'oluggi luggale. Nenzira ku buli nenziramu nenkuba otulo. Neebuuza kyekigenda mu maaso. Ne tubeerawo awo ndolaba nga kati mu kiro nga kitutte emyezi ng'ebiri luggi olwange lwaggulwa. Esaamanya ani yaggula luggi. Ngenda okyuka bwe ndi nga ndaba omukyala ayambadde gomesi naye ng'agisibidde mu kifuba. Nagamba weesonyiwa akasajja ako. Simanyi ky'okaagalako. Jangu nkutwale olabe ebiri ewaabwe. Jangu. Bannange natya nentuula ku buliri nensirika ngenda ofuluma ebweru ng'omukazi simulaba. Nengamba kati nzizaako kirankula mukwano gwange. Namugamba kino na kino. Mukwano gwange nagamba omuvubuka mwesonyiwe. Okwokulabula kwolabuddwa n'abantu abakulabuddwa tobamanyi. N'embeera gye bagiddemu togimanyi. Ensirika nengamba nzizaako ki. Kati mukwano gwange omwana we baali bamukuba ettalo. Nagamba jangu mperekereko twala omwana bamuwe eddagala. Bannange bwe natuuka bwe nti omusajja yagamba komaawo toyingira. Konze ate kiki? Nagamba agenda bakuwa eddagala. Namubuuza ate eddagala eryaki? Nagamba omusajja gwe badde olina mulundi. Empewo zaffe tezikwatagana na balundi. Komaawo tonyingiriza kisiraani. Bannange bwe namanyira nti kituufu nga bampa eddagala nga bagamba weesonyiwa omuvubuka ono mwesonyiwa ojja kufuna emirembe. Naye nga gwe bagamba okwesonyiwa omuvubuka mbiwulira. Bannange esozimu nga sibiwulira. Ng'omukyala adda yali mukambwe nga ngamba nkuwadde chance egyo. Genda ewaabwe w'omuvubuka omusisinkane. Omwesibeko mugamba akutwala ewaabwe. Bw'onoolabisaako amaaso osanga onoddamu amagezi. Nze ngenze. Wayitawo ennaku 2 omwami najja. Nagamba bw'ova ewaabwe noddamu n'obeera n'oyo omuvubuka ngenda kujja mutte mukuttireko. Ekyo ekisiraani toli kyeyambula. Ate tolina gw'ogenda kugamba nti sigwamusse. Bali kusiba obulamu bwo bwonna lwa mputtu. Nagamba kalabaaya. Namukubira ngamugamba pinti wange njagala kujjako eyo. Mutwaleko ewa muzeeyi mulabeko ko yejjaaku. Enda nga nsula ewe mu nnyumba yaffe ey'essuubi. Twali tuli mu kulya. Yali yassuubi naye nga baakasereka bulungi bambi. Twali tuli mu kulya emmese gye yava n'egwa mu mmere gye saamanya. Avugana naye zino emmese kyenva ngamba ne bannange. Zino emmese zitalina mpisa olinga alonda ebiteega. Nagamba oyogedde ki? Namugamba baba nsonyiwa ekinsimattuse. Nagamba ebiteega byebibeera bitya? Byebitambulira mu bantu, byebigwa mu mmere. Kozi ate nga kikulumye nnyo kiki? Simanyi oli mulundi. N'asirika. Enkeera nga tugenda ewaabwe.
bannange nga ku lujja kuli abaana abawala abalungi nga balina abaana baabwe. Sezala yali alina abazzukulu ng'abaana abalungi. Ne mubuuza bamuwala tebaafumbye. Nagamba be bamanyi balemedde ku lujja bazaalira ku lujja. Neesikamu nensirika. Nagamba beera awo mu nnyumba ne maama nzikirire emmanga ndeete emmere gye tugenda nayo ko nze kaale. Bw'afuluma nga ne Nazaala afuluma. Mujjukire nti oli mu kujja okundaga yandaze awali essabo lyabwe. Oyita ku kiyungu. Bw'afuluma Nazaala yafuluma nagamba kanzije kankuleetera ekyokulya. Nange bwe nafuluma nagoberera muvubuka ng'ate sifuuse embega ku buko. Ndolengera akayumba ak'essubi natambula neeyongerayo. Kumbe omwana wattu ali wa jjajja w'abansonga aleese omuzzukulu mu luggya. Yayogera nga nyimiridde bwe nti mukadde kyava ŋŋamba, ate ye mukadde alayika yali yandabye dda. Kyava ŋŋamba jangu. Namugamba nedda. Kati omutabani nayimuka nagamba jangu obuze ku jjajja. Timba nyingira bwe nti mukadde nagamba nedda toyingira. Namubuuza jjajja kinagamba toyingira, nkugambye toyingira. Nyanzira emabega. Mukwano lwe nasooka okulaba ku mmesa enjeru yali ku ddiba lyali lya mbuzi. Nedduka neevaawo. Omuze baatugamba nga ebitego biraba ng'okoze ekyo omaze kuzaala ate nga ndabye. Nenzijukira nti nasindikiddwa nzije nziremu amagezi. Nadda bulungi emabega nenfukamira ne mubuuza. Omuvubuka namugamba jjajja ono mujja wonoofumba naye. Kyava mugamba mujja wange nandifumbe naye nendaba mukambwemukko. N'akomaawo tambula ne tuddayo. Bwe twatuuka ne neekubira essimu negamba nno bankubidde ku mulimu enkya banjagala. Nkwata ekkubo nenzira ewaka. Bannange nasenguka kiro ekyo. Naanoonya nankubira namugamba nkubuulire sikyalina lugendo naawe ndeka. Nensigaza ke newagattawo era awo omulala pi bwe bafaanaganya erinnya. Nasooka nsigaza abo babiri. Pulizeeta ye yannema kuba baaba yali asabula nnyo ebbali n'ebbali. Nensigaza abo babiri. Olwo noofunyeeyo pi. Netutambuza pi ngamba jangu nkyalireko eno nga ŋŋenda ngagamba kandeete ebyokulya. Bannange yaleeta lumonde na ovacado ate nga sirya lumonde. Namugamba emmere ogijjo nagamba nze ndya waka kati ewaka twafumbye lumonde tekuliiva kyobula ndeeteddeko kedo nali namuziika mu ttaka. Namugamba okay weebale kuleeta naye sirya lumonde. Neyanza naye sirya lumonde. Tukitwala ize. Nagamba naye bangambye ke akukwana naye nga ke gwayogerako. Bane nga tetulina loogi gye tutatuukangamu. Ne bw'aba ali mu kukola n'omugamba ke njagala kulabako ng'avuga ke nga tetulina loogi gye tutatuukangamu ng'era banaye nga ffe twafuuka bakasitoma.
munansonyiwa namugamba kituufu kankwana naye tetunnayagala nanagamba tomwagala biki mutima neŋŋamba ompaaki namugamba okay sigenda kumwagala. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna kubanga wo agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Twatambuza ebbanga ddene nekke neppi kati obuzibu bwe bwava nga mukwano gwange akubira mu kake nga mugamba omanyi nti guke akwana si oyo olimba nti ye era waliyo tugendagenda ku beach yamusasulidde kati emmotoka baasi etutwala ku beach etuuka nali sinnagenda ng'omwami omu ankubira nga ngamba oliriddawa nali bankazaako lyamumbejja nangamba oliriddawa kamaama nemugamba nkyali waka nangamba tojja nemubuuza ate kiki nagamba mukaagundi aliwa nagamba tojja genda nabba era asasudde naye agenda nemugamba sijja kugenda ku beach mugende kati ke naabuuza mukazi we omuwala bw'oyogerako omulabako kyogamba abawala nga bw'omumanyi nnyinza omusasulira ssente n'atagenda naye nalaba nga kituufu omukazi n'agamba gundi ye yabiŋŋambye bane nga mwatula konze nawe olimbega okay nasirika nga tubeerawo nga bava ku biiki bannange bino bye tuzungira mu groups ngangwa ku mwana mulenzi naye ng'omwana yalungiwa bannange ng'omwana mulungi ng'ayogera bulungi anaye gurupu zino baana mwe muve ku online shopping muve ku basajja ba online kyenyinza okubagamba kuba abasajja ba online oyinza okufa nga tomanyi amazima amatuufu muve ku basajja ba online baganda bange ng'omuvubuka tudeetinga ng'omuvubuka neerabiza ennaku ya muzeeyi gye yanteekanga mu ssente bannange nga buli kyenjoya amba mami siina gwe nkolerera mulala nkolerera gwe akawunti eruma oyo ye namufunamu poloti mami kati weetaaga ki tetumiitingangako kyatwalira emyezi 3 okumiitinga tuli mu 2017 nga tugenda yingira 18 bannange mami bannange sente yaliwa nandyogedde we yali akolera naye balayika bamumanyi supermarket y'amaanyi nnyo mu kibuga nga ngamba leero luno nafunye omuyindi outing tugenda ku beach nga tetugendangako wuwe
tewali yali atunuddemu ne vanilla nga tetukyogerako. Kati atuuka ekiseera ngamba njagala kumiitinga jangu tusisinkane kozekaale nga tugenda nga ngenda ewuwe bannange nga wali amaka bannanga amaka naye nga kuli kamera buli nsonda y'ennyumba nga ne we batuula okuwummulirako nga waliwo kamera ku kyesuubo bannange nga wali kamera. Misozimu amaka gali gonna gaali geetooloddwa kamera naye nga waliwo kapanga enyirira. Nasulawo olunaku lumu baaba yali talatibu nga musajja ddala nenkomawo nga olwo nno nninawo omu nga nnina omu oyo nentuula awo neŋŋamba naye kangeesingeyo ennamba banengenda ogeesinga ku nnamba nga omusajja agikwata nga mbuuza gwali nga mugamba mukwano onkubye longo nnamba nsaba kunsonyiwa nanga bannange oliko eddoboozi konze okakasa nangamba ekyamazima nkwegombye njogerayo yokka esikiriza omuntu okulaba kw'oyo gwabadde ayogera naye nga tutandikirawo negaayi nga tugira nga tugenda tumiitinga yaliwo eyo katwe awo nga ku Equator Bank nga tumiitinga naye mukwana ekyamala enviiri ku mutwe na miitinga ew'omuvubuka bannange nga mukyafu wa bbaluwa kyekituufu okuba bandeetera emmere yaleeta kyennyanja nga kiri mu binyeebwa ne mugamba sirya byennyanja mutuufu ng'otunula ne woyinza otandikira okulya nga tolabawo olamala ne mugamba kanzije nagenda neefuna ekyokunywa nenkomawo we yali ansibula nampaayo 10 konze neeyanziza nenzireeka amala nankubira nagamba wali we wajja wali wafunda nga tewalabika bulungi nakulaba nga weesika naye nasenguseewo konze wafunye ennyumba endala ntiye konze mukama mulungi lujja ofula olunaku ojja ondabeko mukwano nagenda natuuka ewaggaye eyaŋŋambye yasenguse ng'alina omufaliso bwe muba mwekutunula vanira akabina kabeera ku seminti omufaliso gwali bwekituli baana okutambula kulaba naye tubeerawo awo kirungi yali avako akasente kyekituufu netubeerawo nga bwe ngira nenzira ew'omwami wange ono WhatsApp group nenfunayo omulala yali w'ennaggulu n'omwana w'ennaggulu yali anzise ng'emazima era naakomako ku WhatsApp group nagendayo zaali ssaawa 2 muyaye kyeyankola singa babinyumiza n'abazzukulu bwe nandifunye abazzukulu nandibanyumiriza era oyo nagendayo olumu nagamba siriddayo nakuba amasimu nanoonya nakati bagamba noonya naye saagala kumanya leka netubeerawo enenziramu ne meeting oyo omuvubuka neŋŋamba naye kangula essuuka bwe ŋŋendayo essuuka zange zemba nsulako nengulayo awo essuuka nzigula emitwalo 3 nga ziriko n'eppiro nenzitwala nenziteekamu nenzitereka bannange kati lumu nga ŋŋamba naye bweŋŋendewo n'omuvubuka manyi waateeka ssente nziggyeyo ngende mukolere shopping asangewo omufaliso buli kimu mwami Sozi nagenda otuuka ew'omuvubuka nga gyeyo essuuka ze nagula nga yanabidde mu nnyumba nalekawo amazzi n'awumuzaamu essuuka wansi ku seminti nenga essuuka eringa ekisiimula ng'eringa ettaka bannange natunula nawulira obusungu
bwe yadda teyansanga onagamba wangambye ojja biki saamuddamu naddamu nankubira namugamba ndeka funyemu obuzibu ndeka bambi nasigalawo nga yeebuuza sirika nemuweereza ekifaananyi kyesooka nemugamba naye musajja gwe naye nga ddala ekyo kyobadde olina okukola negamba nsonyiwa nze naade sina kyakwesiimuuza negamba gwe sirina gye nkutwala tunaavaawo tulyandawo yamusse piki emwenenya nensigaza omwami wange owa WhatsApp. nga story bwegenda maaso njagala kino kikubeeremu njogera eri gwe yakola senior 4 n'ofunayo ka certificate mu early childhood development kakati twagala okukusenvulako obeera omusomesa asukkakaawo nga tukutwala ku level eya diploma. Njogera ku lugendo olw'obuwanguzi wootuuka n'ogamba nti kati nina diploma mu early childhood education. Diploma eno oli waakugikwatako ng'oyise mu Comprehensive Educational Institute ekireka okulyana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Okumanya ebisingawo ku nsonga zonna. Weetaaga ki? Kitwala bbanga ki? Tuition ali biki? Osasula otya? Basoma ddi? Okikwasaganya otya? Owunziko oli musomesa kikaaki? Kyenjagala ojjukire mu byonna nti ebbaluwa eno ba diploma eno egenda kubanga ekakasiddwa Makerere University. Ku screen nga bwolaba kuliko ennamba eyo. Ogenda kubanga butereevu oyogerezaganya ne Dr. Sarah Walusimbi ku lwa Comprehensive Educational Institute ekireka. Mwami wange ng'atuuka ngamba naye lwaki totandika tubeere ffenna konze nedda ngamba ni mwetegefu ogenda ewammwe okukyala oba kyoyagala konze gumiikiriza nja kugamba ne tubeerawo awo bwajja ye musajja yasooka n'okujja ewange ng'oggyeko omuzeeyi najja nandabako bwe tutyo enfuna yawo gayi ku Facebook yali musoga naye netubeerawo nabaawo ne gayi omulala yaliwo eyo wala ogenda ku lw'e Masaka oyo gayi mukwano gwange yamumpangira yankubira lumu ngamba njagala kulaba mugamba kaale nga nenya mu ssaawa yange nali ntaddemu emitwalo 3 ngenda otuuka nga ssente zange sizirabula nno n'ekyanze ku gayi yayagala nsule mugamba nedda ngamba genda nze sina transport biki nga mmanyi ninamu 3 kumbe mukwano gwange 3 yaziggyemu bamikwano kyenyinza okubagamba gayi oli gwe nabadde nnyumiza jjajja gwe nasanga mu lusozi nankubira essimu naye nga mujjukire awo wonna nakoma okwogera n'oyo gayi nga ntuula P7 nzadde n'omwana obudde obwalayika ali myaka nga 3 ku 2 kitundu gayi yankubira ngamba bannange si gy'oli mukwano kwanze gyendi ani ono ngamba ono wanze ekiki namba yange wagijje wanagamba gwe tosobola kumbulwa oli mukazi wange nangamba naye gye walaze ovaayo ddi namubuuza nalaze wanagamba ng'olina gye walaze weekyangidde ku musajja oyagala kudda waka naye ensawo yo teriimu ssente mugamba waayi nataddemu ssente mbadde nzira mukwano gwange naye ssente siziraba nanga mukwano gwe yaziggyemu naye kankutereko ssente odde ewaka naterako emitwalo gyali 5 nenzira ewaka nentuula nengamba naye ono gayi ali biki gayi ono yaani nekyennumya omutwe mali yongezese mukwano gwe bannange okomyewo biki saamuddamu nenkeera saamuddamu yamala okweyogeza nemugamba mu mutima mulungi kwata ssente zewajja mu kasawo ozikomyewo naleka mubadde mulina biddiiro byammwe bye mupanze naye nga mujjukire nina n'ekintu kiri eky'okumutima bwe yakubira omukyala wakke n'amugamba bbaawe agenda n'essi ku biiki ekituufu ngenda okwatulira nyinza n'okutwala emyaka nga sikwatuliranga naye nga nkuterese ku mutima ate nga tuseka tunyumya kyekizibu kye nnina
nazikwata nazireeta naye ensirika ne mutunuulira ne mugamba neeyanzizza. Ensirika tubeerawo kati mba ntambula mu kkubo nsanga omwami adda mu kibuga naye banaye olwo nno simu yange baali bamaze ogibba. Ngamba oddawa biki biki nga mpe namba y'essimu. Omwami oyo ekikwasa ennaku nti baali bakola wamu ne Gaayi oku gurupu ya WhatsApp nga tubeera tunyumya nga ngamba ojja ondabeko nkolera wano bwe wati ne bwe wati. Nze nga mubuuza maneja wamwe yanagamba maneja waffe ye eki nze nambuuza omumanyi namugamba nedda just mbuuziza bubuuza tomanya nange bwe nzija ne nsabawo omulimu. Tubeerawo bantu mmwe nga nkeera ku makya nga ekyaŋŋamba nsaba omperekereko ewa taata nga mugamba taata waabeera nagamba abeera South Africa famire yonna gy'ebeera nze lwakuba mbeera eno. Namugamba okay ogenda ddi naŋŋamba namugamba kale kankirowoozeeko. Kati nina omuntu gwe nabagambyeko bwe mba naatomera ekkuba ekyamu nga libi omuntu oyo aboneka era kasita mmulaba mmanya wenkutte wakyamu. Omuntu oyo gwe nabagambye atambulira mu white aba ayakaayakana. Omuntu oyo yandabikira naŋŋamba nedda togenda. Naŋŋamba naye nga bwe ngezaako mubuuza gwani tanziramu era lumu namwesiba namugamba gwani naŋŋamba ojja kummanya tofaayo gwekola byenjagala. Nze kale buuka ne mukubira namugamba nenkubula enfunyemu obuzibu mamange mulwadde nyinza obutasobola genda biki naŋŋamba kankulekera ssente ojjanjabe maama nange sigenda kulwayo. Nze kale nagenda n'amalayo wiiki munaye nga bukya omwami wa Facebook aŋŋamba njagala kumeetinga. Namugamba nja kujja saagenda. Kumbe ono mukwano gwange esi omwami oli bwe yajja okunkyalira yamugamba nze ndi sisita we biki biki n'amugyako ennamba nga babeera boogera. Bwe ngenda mu kirabu nga mugamba agenze mu kirabu bwe mba nagwe meetings agenze meeting ono biki biki bwe bityo. Kati nga mugamba nina Gaayi yankwanye nga njagala kumanya ani awo omwami ono amawulire. Namugamba nina omwami gwe ngenda okumeetinga ngenda mu meetinga mu kibuga ngenda kuva wano ssaawa 2 koye kale kaneetegeka bulungi nga nyambala ng'omuntu agenda omeetinga omuntu. Nga mugamba ngenze koye kale nga nfuluma kwolwo nagenda ku mulimu ng'omusajja ankubiranga ngamba ogenze mu bwenzi biki biki nyine ogenze meetinga musajja gy'olinze ndi mukazi. Namugamba ndi ku mulimu nangamba olimba muweereza ebifaananyi by'oku mulimu ne muwawa abaana bye twali tukola nabo nangamba bambi nsonyiwa ekitegeeza waliwo ayagala otwawo okukanya konze naye ani gundi ye yategeddeko gwe nagambye ensirika nenkomawo. Wayitawo wiiki nengenda nengamba mukwano gwange namugamba nina Gaayi anjagala era ndigenda. Bwe nagenda akubira omusajja agamba agenze mu kibuga ng'omusajja agamba omanyi kanzije mbeere mu nnyumba ye ndabe leero bw'anannimba. Omusajja twayisiŋŋanya mu kkubo. Kati mu kuyisiŋŋanya mu kkubo yajja ewange ate nze ne ngenda ewuwe.
yali ampadde ekisumuluzo kya geeti yali ya remote natuuka nenyingira nga neebaka ngamba noono guys genda mukubira ssimu sister we ankubira ngamba oliri ddawa ngamugamba ndi waka ngamba nno bbawa agenze eri ewuwo agamba oli mu bwenzi mukwano gwo yamugambye bino na bino. Wow, tugenza okumaliriza ekitundu ekyokubiri nga tulabika tutegedde ani abadde atulima empindi ku mugongo, ani atujjonkera, ani atokomoka omugambo. Tebatera kubeera wala. Buzibu nti abantu abamu beeyogerako babeekolako olugambo ne batuuka nga tebakyajjukira ani gwe nagamba ku bintu bino. Mbadde ndowooza bintu bino nze kanza abimanyi. Gendereranga olumu abaagala okukusuula babeera tebakuli wala. Naye mu kitundu ekyokusatu ogenda kutegeera kye tuyita abantu abatuli okumpi. Nkiddemu ogenda kutegeera b'oyita mikwano gyo, b'oliraanya munno, olumu bwe bayinza okubanga bye bakulaga birala nga ne bye bali munda birala by'otalinaako any idea. Tutegedde lwaki akyawa obulokole. Tebikkirizika naye njagala ofollowing emboozi eno okutuuka gyekoma. Omuntu ono ayogerwako agenda kulabikira kumpi mu buli kitundu paka story lweggwayo. Bw'owulira story ya sister ono waliwo lw'owulira nga alina ebintu ebitali bya bulijjo, alina engeri, alina embeera ezitali za bulijjo. Kasitore katukawo obudde. Ekyabalokole nze njagala kubategeeza nti wansi w'enjuba buli ggwanga lirimu abantu b'eggwanga ery'abalungi n'ababi. Buli jenda ey'abaami waliyo abaami abalungi oba abasajja abalungi oba abalenzi abalungi n'ababi, n'abawala oba abakazi oba abakyala nabo gye bali bwe batyo. Mu buli sector, genda mu buli kitongole, mu buli profession ojja kusanga abasawo abalungi n'ababi, bakansa abalungi n'ababi, abasirikale abalungi n'ababi, abaganda abalungi n'ababi. Nga bwe kityo bwe kiri, njagala ogenderere n'enzikiriza oba ziyite eddiini. Okumanya kyewuunyisa ensinzibo simanyi na bwe nnyinza kyogera okitegeere bulungi naye ng'ate nina kukikubawo ndowooza nga bwe kiri. Mukimanyi nti eriyo abasawo abasamiza abalungi n'ababi, naye siri wano kugamba nti waliwo omusawo gwe nnyinza okukkirizaamu nga wa kinnansi. Naye njagala okimanyi nti naye waliyo abafere, kugamba ne mu babi waliwo ababi mu bulungi n'ababi mu bubi. Oba statement yange ekoze sensi. N'olwekyo kituufu obulokole bwakunyiiza. 1 olw'ebyo bye walaba bannange enkubi akafaananyi nga mulamu waali mu lukubo n'omusumba, naye engeri gy'onnyonnyoddemu ennemye okutegeera kubanga osiiza akafaananyi naye nga singa obadde oba wakuba ekifaananyi n'ondagako nga njala kukitegeera. Omwana ow'obuwala mulamu waali mu lukubo n'omusumba, akutte omugulu gwe aguwanise ku kibegabega ky'omusumba, bali mu kukasuka amayinja nga onjagadde engeri gy'osabika. Osabisa emboozi neŋŋamba wow. Kakati nenkuba akafaananyi nga kino kisoboka kitya? Omuntu ono kakati nga kyoyogedde kiringa omuntu akubye 180. 180 nyangu nnyo okukuba, oba oliawo eri abo abagisobola nyangu yo okukuba nga wansi. Kakati njagala omuntu akuba akafaananyi bwe bakuba 180 ate ng'oli okugulu kuli ku kisa. Bannange walaba, weerolera, wawuniikirira, kyakusukkako, wasoberwa. Hey! Kakati omusumba, olaba omusumba bw'avaayo eri avudde eno mu lukuubo gye mutegedde gye badde balaze, agenda okujja kwa kituuti ku wolotaali nga ennyama emiwuula gimuli mu mannyo. Katonda wa Isirayiri, Yakobo ne Isaaka, ebizimbe ebimu birabikanga amasinzizo, birina ekifaananyi ky'okubeera amasinzizo nga masabo.
omusumba ng'oyo bw'aba yakuyisa bubi kituufu tetukigeneralizinga eriyo abasumba ddala. Nkiddemu waliyo abasumba nga basumba, waliwo abantu abeeyita mu buweereza ne wabaawo abantu abaayitibwa mu buweereza. Ekyo nno nakyo bw'okigenda ebuziba kya njawulo. Waliwo omusumba gw'olaba ng'ebigambo byayogera ng'olaba red flags ezoolekera ddala omusumba eyeeyita mu buweereza, ne wabaawo omusumba gw'olaba ng'enjogera ye n'enkola ye ey'ebintu Katonda yamuyita mu buweereza n'abwanukula. Kakati oyo gw'okkiririzaamu, oyo gw'owunyera naye, oyo gw'ogenda osookunda, gw'ogenda otinkiza, bw'omussa ku minzaani eya common sense nti tulibalabira ku bikolwa byabwe, bw'omutunuulira n'omwekenneenya muyite oba yayitibwa. Ebiseera ebisinga abantu abatumalamu amaanyi, abatuleetera okwejjusa nti tuli mu kifo kikyamu, ate olumu nga tetuli mu kifo kikyamu, baba beeyita kyokka tebakiraga nti baasalawo kweyita, ne basigala nga berimbika mu kifaananyi ekyokubanga balinga abaayitibwa mu buweereza. Naye njagalako kakasa osobola okubaawula ng'okiwadde obudde, kubanga ebikolwa byabwe tebatera kuteŋŋana nabyo. Kyo kye njagadde okukulekera. Togeneralizinga Busiraamu, bu Seventh Day olwa Sozi, Bukatuliki olwa Ani, Bukristaayo olwa omwana w'omwami, Busiraamu olwa Janaati oba Hajala, Hadija. Omuntu oyo mutunuulire nga ye, tokitwala nga kifaananyi kyawamu ekiyise mu muntu omu okukiikirira abangi. Waliwo okwebuuza nti ono baamumenya mutima atandika okuyingira mu relationships ezisukkamu 1, 2, 3 oba. Nzize mbyogera ennaku zino okusinziira ku stories zetuwulira, abantu ng'obwenzi bulinga obwenzi, obuyaaye bulinga obuyaaye. Ninjagala kubategeeza nti okujjako ng'okuze n'omanya nti obwo obuvunaanyizibwa bw'ensobi ezo buba bubwo. Tuwuliddeko stories n'ogamba ddala ono emize gino mu P7, omwana ono mu P5, senior 1 secondary, bino yabijjawa. N'akyusa abasajja ng'akyusa ennika, alinga akyusa emigaati egikozesebwa mu June ne July, August, September, October, November, December. Ng'oweebuuza yabijjawo. Ekibi ky'oba osinga okutunuulira mu muntu, omuntu omukyawira bwereere, kyawa kibi kiri mu muntu. Katonda takyawa muntu, awala n'ekibi ekiri mu ffe. Olumu ekibi ekyo kye twakomodeetinga nga ffe mu kumanya ne mu butamanya, kyetuva tuyayaanira omusaayi ekisa kya Kristo Omunnazaaleesi ng'omutango olw'obutali butuukirivu olw'ebibi byaffe, n'abeera olutindo olutugatta n'eggulu. Ono emize gy'abalenzi abasatu ng'agenda ababatisa bw'atyo, ate atubaze basatu tekuliko kiri kishuga ddadi. Mu kitundu ekyasoose saayogedde ku kyabakazi bajja waliwo ansasagge. Ekikindeeseza y'engeri wano gy'obadde ofubamu okulaba ng'onoonya omuwala on'akwagalira gaayiwo, omala omutega akabadya, wo afukamidde abuuza mulamu we. Waliwo akaseerako, waliwo ensi lwekutuusa nga teweetaaga geyeena ey'oluvannyuma ng'enkomerero etuuse, nga geyeena yo girozezzaako. Ate kudubi buli omu alina engeri gy'alozezzaako. Abalala tuyaayana Katonda atuwa ekisa tumugane nti geyeena olwedde ey'ekibi kati ku dduniya etumaze. Tusaasire otuwalule tuleme kubanga tugenda mu eri kakongoliro. Naye g'omanyi okuba akafaananyi ng'oli mu lwomu, weefunugudde oyogedde ebyokumpi n'ewala, bw'ohaniza onoowoza mulamu, n'okitegeera nti oyo mujjawo, n'okitegeera nti yaali badde akukola obubi n'okusingawo, akabanga ke muzze mwogerezeganya ng'olina kifaananyi kya mulamu wo naye nga ye akumanyi bulungi nti oli mujjawe. Ebiseera ebintu byaga nti singa kyakisooka ng'olinyikanga ziri shirika ez'abakoleya Abachina abadde empigi n'otukulaba mu katikitiki ng'oli kaliisizo nga weetegudde ekibabu, dduka ekibabu ekyawolukagga.
ojoze mujjawo. Yes, waliwo kiri ekyo gavumenti naye yali akulemeddeko wagezaako kuma obuntu bulamu naye sefu. Bakazi bajja kabugo kakadde tekagwamu bukuku. Tutandise okuwulira omulenzi omulundi amugambye simanyi oli mulundi. Sisita ono bwe mumuwulira nga mumugoberedde oba bw'omuwulira nga omugoberedde ayinamu akajabangwe, ayinamu embazuulu. Waliwo situation gy'otukanga awo yali badde yeetegula ekibabu n'akozesa erinnya lya meeya wa Mathias Walukagga, dduka ekibabu n'atadduka. Kakati okinagguka obuuza omusajja simanyi oli mulundi. Bajja kutugira bwereere. Waliwo ebintu ebimu ng'olina kubeera bubeezi mu kujjukujju. Abantu abamu nabagamba balina embeera y'obumafiya. Obumafiya okutegeera omuntu nti mu mafiya oteekwa kumwegattako oba oyagala oba toyagala. Kakati ate okumuviira omukuba omugongo waakiri okomaawo bakuba amanda go. Baba bamanyi we bategedde kakati toteekeddwa bavaamu. Simanyi oli mulundi. Bino ebiteega ensi erimu ebinene. Tufumbirwe mayumba tuwase mayumba. Yayana okumanya omuntu ye nga ye n'ebisukka ku ye nga be bantu beewaabwe. Wallahi tujja kuliibwa, tujja kusaddakibwa. Eno story etandika butandisi. Nsaba tusisinkane mu kitundu ekijja okubeera ekyokusatu. Byewuunyisa tebikkirizika naye nga bituufu ebyo bye biri mu balya mmere. Kano ka love story, I believe it would be a high school movie if it was a movie, a high school movie. So I would recommend abazadde okuwa story eno abaana okugiwulira myaka 16, myaka 14 kudda waggulu eryokke. Mpozi binaalumira bulumiza eyo maaso. But abaana abantu betusinkana tubategeera mu kitalo mabeere katusinkane mu kitundu ekyokusatu. Thank you so much for watching.